abadde dduka ku kyalo Kakunywa ekiri mu muluka gw'e Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso, abaserikale abaaleetebwa omugagga Apollo Kaggwa okukuuma ettaka lye bwe babadde bagobaganya abatuuze abaali badda ku bibanja byabwe. Omugagga Dr. Apollo Kaggwa yagoba abatuuze ku ttaka eriwozaako Square Mile nnamba era ne yeekubira enduulu ewa Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja n'akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka Anti-Corruption Unit nga bano baavaayo n'alipoota eyalaga nti abatuuze bagobwa mu bukyamu era ne babalagira okudda ku ttaka lyabwe ne Dr. Kaggwa n'akwatibwa. Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Mayanja akolerera ani? Gavumenti eno oba gavumenti eneddako? Mayanja tayongedde value yonna ku mateeka g'ettaka. Obubu bw'ettaka bugenda bukulanga bw'ayagala ate kati afunye waliira mu bubu bw'ettaka. Oluvannyuma lw'abantu bano okudda ku bibanja byabwe, ate Dr. Kaggwa yateebwa n'addukira mu kkooti eyayimiriza byonna ebyali bigenda mu maaso ku ttaka lino okutuusa ng'ewadde ensala yaayo, kyokka ekijja abatuuze enviiri ku mutwe be bakuumi ba Kaggwa abaali baalagibwa okwamuka ettaka lino poliisi erukuuma okuba nga baalemerawo, kwe kubeera nga ne Dr. Kaggwa akyagenda mu maaso n'okukolerako ebintu eby'enjawulo nga bakuumi bano babalumba mu busiisira bwabwe ne babatulugunya. Ennyumba yali yasubi yali awo ya kitange. Yajocha ndikati ni muzigo mweyo nyumba mwakitambi mulalinsula yabaleeta nduuza nga abagambe kigendererwa mulaba kumusaazi kati n'oli omusajja kwe kuleeta emundu akikupe akube. Tumanyi kiki kiddako buli ajja okutuyamba bamuteekamu omutwe kati namwe bannamawulire abavaayo okulaga amazima era ekituufu bagenda bakuba amasasi ye yeewera kuba bantu masasi. Bano kata ne bannamawulire babadde bagenze okukwata ekigenda mu maaso babakuba amasasi nga babatunuzzaamu emmundu nga bwe babategeeza nga bo bwe baaleetebwa okutta. Poliisi okuva Emmende etuuse okulaba ogubadde era bano babaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abatuuze n'abakuumi be balumiriza okwagala okubatta. Tusitopinga okola ekintu kyonna ku ttaka nammwe baabayimiriza mukkirize mugaane afande tewali akolera wano ku ttaka kintu ffenna sayidi zombi ziri mu kooti. Abatuuze okubadde Muzeeyi Kimuli Christopher ow'emyaka 95 ng'olwo mu kiseera kino asula mu nsiisira kw'ossa ne mukyala we batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu. Empitamu ennaku zino ak'okulya enkuba kubonaabona ate nga nze ndwala. Nange nkubidde Pulezidenti Museveni njagala kibanja kyange kyaffe kubanga tukooye okubonaabona tubonaabonedde ku makubo nnyo. Bawanjagidde Pulezidenti Museveni okuvaayo abataase ku Dr. Kaggwa kuba yalabika ebiragiro bya kkooti yabiziimuula olw'okubanga alina ab'emmundu. Pulezidenti atuyambe batuzze ku bibanja byaffe naffe abalinako ebijja byaffe tusobole okubeera nga nawe tunaaziikibwa. Ffe ne Pulezidenti yennyini nga bali mu lutalo nga bakyaliyo esayidi z'eruweero beekwekako ewaffe awo wammanga tutamaguzi bajja ne beekweka nga tubatemera ebikajjo ne tubibawanga nga babitwala nga bali Emmende ekibinja ekyavanga eyo naye Dr. Kaggwa yali luddawo. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.